kache yasoko meeting abalinga zisnaba meeting. Beatrice Chicks last born weka, last born wafe. Nakunyumiza story. What owa jinga berubiri. Awe yasoko kunda banapita Bruno. Majire yali akufana, mali mufana nnyo atenga mchanga. Nabate njagala mujje, Julio. Ngate muna bagenda mane njagala mujje. Tusale keki fenna, then tutandike ekibozi. Tusale keki. Teka wembera. Ali musungu jangu muganda akatusale keki. Kiki ekigwa. Keki ine ya Brovan yagitwadde Broven Flex. Yatwadde keki y'ekibozi. Abatagenda kulya ku keki ali babuuzi bagambe. Ate keki zeni no jetika kubanze ndi mumpi. Kale. Kubanze kumanyize gwe Mr. Linzoni no kolanga tebo kubanze ndi mumpi. Wali tebo. Kali baba bala nzaba kaliwa. Zogo wanataka ko kando ngandi bweti. Niko fana na akasala. Bamvumye obumpi ne kula ibo yonna buli mwaka banayimba. Sasa ate wali kambeke kitugenda suna nsune. Siswa kukasa. Olaba nyumba y'omuntu ononya kambe. Kibozi tubikola byonna wano. Simanyi omuwala yanoba n'akambe kange. Abakazi be Kampala bayina olugono omuwala yeka yanoba n'akambe. Tunoonya akambe tukalaba. Otherwise, Bruno, congratulations about this. Man, this is history in the making. Like 30,000 on TikTok. I have not seen it anywhere. In Uganda. The millions is not very much. So we're going to celebrate, guys. We're going to celebrate cake. Never going to beat to get started cake to sumule. Ukafunya. Akasala bakalese. Tugenda barakuba kupeka. Keki mujja kunywera kwa gundi. Akafala. Safina leta akafala. Akasala bakalese. Bale ino keki yamwe team Bruno ke jangu sembe nali musubira ngabo kubera omumpi olinga wabe wansi tulasa musipe tukagane no mutindo musala keki kai basi tete yukira tukugenda kwata ko cyana tukusuka nze ndikati ko bali no sana Bruno mungu musipe ati babu ino kusuka ali soko bagambe mutwe kwa keki ati baba ino nina katewe na baba ndeka asi ya kwasirabika otola wata basirabika baba ino kusipale wetu kati mumpi alinga kadomola kawuzi keki ati ya Broven keki musipe ndabike keki kana kwa emu 2 3 4 5 6 7 8 10 guys, we have officially launched Echibozi. Nebaganda bagaba B2C. This is history in the making, guys. So kwate keki yao. Kwate keki yao. Leta keki. Yeye kanajikwata. Tulo jisali. Yino. Na wane tuse. Kongula. Technology. Olaba wewe, najiwaita teknolojia. It is called teknolojia. Keki watu seko. Bozi. Digabe diveko kubanga. So we have officially launched Echibozi. Monday evera celebrity Monday. Friday, Saturday, the vibe. Monday, Friday, Saturday.
Echibozi has officially launched with Bruno K. Wali mu comment section tubalire oba munalya. Bantu bali mu kugamba akayimba. Akazuukuka katukube congratulations. Ofuni mikwano ensonga y'embagalwa kuba wanyikira. You got a reason to celebrate. Congratulations, you got a reason to celebrate. Nenga njala okusinga okwebaza Katonda. Ize ne baganda bage bano Mr. Lee. Chemba manyiko is we believe in God. Amen. Good. God has always been the foundation of everything I do. Nze kamabulire wano Ramadan nasiba for 30 days. I fasted for 30 days in Ramadan. And people don't know. Mr. Lee ekitu kyokusiba nakiyigira kummwe. Omani mugenda mu concert ku Freedom City ya soka mwasiba. Nasiba ennaku zonna ez'okusiba eza Ramadan. And I was telling God, I want this year to be a memorable year for me. And I can already see that this year is going to be a memorable year for me. Sure. Bless. Kiba nange mukakaniza. Mbagala kolabo yange ne bitu sejja. Yeah? So, today ku kibozi kyaffe nga tumaze keke. Ani mu bitusi bana mukeneze kusangira. Ani mu bitusi asinga efujjo. Ali wano. Nanga Mr. Lee asinga okuba omukakamu. Oh no. Bamuze lwaki. Lwaki bagamba gwasinga efujjo Mr. Lee? Ndozo mulaba efujjo lino lyakola obuzibu. Okusongamu wabeera wano bambi mulowooza birala. Naye wava andozo olaba. Mwande ku keeki ono mu bribes asirike. Ani asinga abakyala abangi mu bitusi mumusongeko. Ono. Ani asinga abakyala abangi? Ono. Ani. Siyeye. Alimbo ya gwasonga musiyeye. Ono. Musonge mwenna mwasinga abakyala abangi. Mumusonge mu. Ono. Ati ye gwasonga musiyeye. Nepiso yuju. Oyo. Yuju. Oyo. Wali. Kati. Ani. Oyo. You know Mukamaruni. You know anachuse. You know Mukamaruni. Tumenye bikambaze bine byana. Mwe, Mr. Njambazi ina live njibarekere. I want to know mulema bwenti. Ndi bwamukwa na munyigina. Sina I want to know mulema. Ndi bwamu bwenti kwa na munyigina. Nenga mazima nsufu. Webaza Katonda gyatujje mu bintu ebyo ffenna wano nga bwe tuli. Lwakwa ffenna atusinga laavu tumumanyi. A lot of history. Julio atusinga laavu ffenna. Atusinga laavu yoyo Julio yasinga laavu. Julio asobola n'okkaabira omukazi. Julio yasobola n'okkaabira omukazi. Bruno. Ekintu kye wantamako ky'okoyogera amazima. Tekanjoke nkolera abantu. That's why I'm recording. Genda maaso lwamu. Julio yagala kwegana sigwa atusinga laavu. Yasinga. Nze manyi asinga laavu. Katika mabuzi